naye ng'ekkomera kintu kibi era saasigala kyekimu. Wasangayo ku bafani. Of course baali bakimanyi nti nzija kuba n'ekiro nabakolera mwani kati ku byampaka. Mbadde manyi mbuno just wagamba kamba we mu. Si byagamba nti tuwe muvayo. Oli mupya batugambye oli serebe obeera n'abantu mu abasibyeko embeera embi. Tukolere mwani kati. Ne tukola. Awoogana. Ate ogaana otya nga zikulya empi nga zikulya ng'omanye ekiri ekitale omanye embeera eri kati no interviewing ani kati story kiji wakubaawo. Of course nayogera ku mmere embi gye balya ne bakuba mu bugalo amazzi gali inadequate ne fugabi osanga omwana wa myaka 2 nga ye RP yabanga kati aludde mu komera yakulya seereyo naye sebo nga kuba omukadde w'emyaka 7 ngakuba omukadde w'emyaka 7 ere bikyukamu nengamba awo tebanakusalako nviiri no nkugambe enviiri kasita gate esooka ogiyitako ey'okubiri ojja ositamye oyo Mati Baba si Mati Baba si Mati Baba kwa Mati Baba nawuli alina omusajja gw'abanja naye kezi yagambye machine eberamu mbwesibamu esiba masannyalaze ajja gwe basala tebandekera kirevu tebandekera nviiri omwana n'akusala bibyo byakusonderera naye nga embeera ennaku yali amaanyi okuba ekyanuma mu byonna baganda bange banko kyankwatako nnyo because I worried about your abaana baali juki abaana bonna nze buli kimu kyabwe nga bamanyi ngenze bya bulijjo genda bakongereyo wiki mujja kudda bamanyi okomawo exactly bagenda olaba nga si birungi social media n'enkwata ya kumanya how a normal day is like ozuka saa meka kyekidanga muzo okusema ife waffe like a normal day suza bakazi nga ggwe nga tugamba kitalya ogamba eri okay omusajja ng'omuyingidde Lord Kaizi so tuzuuka ssaawa 12 6 mutuzuuka oba ozuukuse anti bantu mbaddeyo eri ne tuzuukuka ne basooka wozuukidde woositama ne basooka ne bakubala then nosaba onowanika omukono ogenda ofuke jukira ku makya oba oyagala kweterezaamu ogenda ofuke bwemuvaawo ne mugenda ku biiki teba beach ne naye omanyi kye bayita ne mugenda ewantu ewali tap mwenna we munaabira ate munaabira mu ngoye ezo ne zibakalira ku mibiri bagiyita beach era osanga omusajja omukulu nga ajjeemu empala agikamulira awo talina jjukira eri tebakkiriza underpart kati buli kimu akala matendo kababweru okitegeera embeera eyo yankutteko nnyo nga mpulira bansaze enviiri siwuliza eri okuba essimu oyogerera mu loud speaker tebakukkiriza kuba nti nga bakuwa essimu bakuwa 2 minutes ate word yosi we basiye kuba byatani nti leero word 6 yekuba enkya word 4 eyo call box wa mobile phone balina obusimu buno bumwana akaaba buno obutono bumwana pesa kaliko ya time unlimited naye bakwaye dakika meka ate oyogerera mu loud speaker mbadde nsaamu ndeetera ebindaazi ebindaazi eri kyekisinga okubeera ekyebbeeyi ekindazi komera gonna kirwa mu lubuto naye bakireeta bakikutuusaako gwe yakisabye anti kati bakikuwa naye oba tonnakirira nga abayala bangi ng'abantu muwa ensuniraako ng'omuwa okitegeera nga bakubuuza owa emusango ki ogukuleesinga oga ebyange biwanvu ebyange biwanvu Morning Express twasooka ne tugikola naye ebyo byonna bwe bityo ebyajja saagaliza mutumula yenna komera kintu kibi nnyo naye nijjo nabaddeko ne Bobby n'agamba nti ne bibasiibamu so all great men at least basafacinga kweyembeera bonna nabaddeyo ku mbaga ne musajja wange oyo Kyagulanyi ojjako emboozi ya Kezi agagijjawo emboozi njiraba agiddusa lwaki oddusa emboozi Kezi musirise simanyi kituufu kiriwo tuli mu nnaku siwuliriza mboozi emboozi oginyumiza jjukira Friday omulamuzi agamba Kawalya Isaac etu yeyo prison cell yo olwo ye count gyendiko etu kwa Ismail number 1 ne bagamba 14 days nze nno kankubuli amazima na breaking mu mutima bano bayina akatijjo mukankubire ku maama wange biki nze nendowooza kuwange ng'ate yasikamu yoyo ka moment we nawulira nga you alone ndinzeka
kikulidde ng'ajjukira abaana mbalesewa okka mu nnyumba mu nju kati ate nze bansindise paka nga 15 nawulira bubi nnyo era nze mpulira omutima gwamenyeka nnyo nnyo naye nekumakuma ng'omusajja nenkomawo ku kkubo neŋŋamba waba bwasazeewo ne bansaba emikono nenteekayo emikono giti anti onyiga zino se kukatamba naye obunyogoga obunyogoga kati ekizibu ekireri bakusiba nga tomanyina gwe bakusibyeko olusiba n'abakwata abaana allegations ababbye ababusimu mwena babateeka wamu one room ne mubeera omwo kati nga tusulamu abantu nga 205 plus si ebino ebya movie bye tulaba nti muno mulimu abantu babiri nti ndi mu reality so ebeera whole number bweti mwena ne muyi omufaliso gumu poguswako abantu nga 6 jukira gwe waleseyo 6x6 ewo muguswako we muti kagongo muti kati no bakusuza ne bana abampikaleko naye waliwo abantu bakusuza nabo abawanvu bati weba netuwira waliyo VIP anti yes zimukuze tubaddemu eyo VIP joba no VIP mutu kati VIP gwe just baba bakuwaddemu katiibwa one oba baba bakumanyi kati ne bakwaka inchi tewali ne bakateeka mu nsonda tobeera neeno tebakulinnyirira embekulo VIP yeba VIP treat ne mwenna mukyalinwa mwenna muli wamu ekinu mukubye kimu esaati mukubyemu n'okunaaba kwa budde bwe bumu walowooza ate ne time n'ogamba ndabika eno kariya ekyo tebakulimba ewejjusa sejjusa because kariya eno njagala nnyo naye galutandika okukola ku TV around 2007 nga ni MP5 bakatamba bali bayiri ba Dore Dendongo kati katamba tamala kyo mujja ngoze ekintu kyengobe from P5 nga ojjukira nga ebifaananyi bakajja okwekubyako ne baserebu naye nga toli naye mu reality ne bakugamba leero nkubako ne already anduizo ekyo ekifaananyi bakiseranga kya 15 naye ng'oziweza so kati ne ngamba business bweti bweri job hazards zibaamu I will overcome era nze yagumya nga abasajja banga bonna nga batiirika amaziga ne bagamba mumanyi ne wako yakaba oyo wekiwalaata wako fazna nedda namugamba wako yalinga omugumu wako ne mako bali bakaba ngamba kimwe nze nakaba mu January ebimala mukakane January wakabira ki so nze ngowulira already mpulira bubi omutima gunnuma mpulira ennyike mu mutima olw'omulimu guno naye olw'okuba nti abantu omusirika yajja n'ana yakusebyemvi naye kijja kuggwa nga tantegedde omupolisi yagamba ki you are guys you're the guys yes saakutegedde ekiro ndoza guys asoka n'agamba naye matiba boy bamukyuse daga tola anti enviriza masezo nyingi anti otulawo 2 minutes line eba eva kuno paka ngeri kati atandikira tatandikire nti owaye takeno tonkwate eno tafedinga ate nze yanyirizaako kubanga waliwo gwosanga ng'alina n'ebigooli ekikulu yo mission yaabwe bazikugjeeko tolina mbi keza nga bakujjako embi tebana kibagamba kyonna lwaki omuntu baba kusalako envi abagamba lino liriteeka kiringa ku eri kulya oyina okulya oba enjala ekuluma tekuluma you must eat yes oyina okusitamako oba okusala bakuyita kusala size yes nti omukulu waabazze okutama newenkanana ne bababala ennamba weeyitiramu embeera eyo sinyangu nnyo ekinnuma nakomyewo baganda bange tebabitegeera otunuula ennyumba yawe bagimenye waliwo abankubira amasimu bankangakanga naye tetugenda kujjako kigere